TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Luvale yasinga okutwagala tumwagale n'oluyimba oluwulidde ayagala buwulize tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti Namugereka akola mu ffe era nze kankubuulire gwe kankaka nkoola bakabona bannabona abasawo b'ekinnansi abalokole abakatuliki abasiraamu nkoola abo abalwadde abantu abatalina mwasirizi nga temuyina ddembe mujje gye tuli mujje tuyingireko ffenna omwaka mu nkola yonna va ku biro ebyogenda mu kanisa n'ogenda n'emino gya bogoya n'amazzi n'essuwani y'emmere ndi ya mitwalo 5 abantu baguze ente zaabwe baguze embuzi zaabwe baguze enkoko zaabwe era mwe mugenda zirya zigenda kukola bijjulo eri waliyo akatambaala kakugula emmere si yakugula kankaka webirayo biki okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 abantu bagenda kuba bali ekyemisana n'ekyeggulo nze kankaka bw'olisanga bazzukulu bange nze situnda mmere nti omuntu yazze wange n'atali ate kati olugoberera jjajja w'abaana kyatawa bazzukulu kyakulya mazima kitegeeza nti Katonda aba yakuyamba okusenga naye nga gwasenga totegeera mazima okitegedde bulungi abantu bajja kulya abantu banoonye entambula tuyise buli muntu nga bw'ali mu busobozi bwe bwonna bw'asobola naawe alina obusobozi obusobola tukwatira ku lw'entegeka ennungi ekifo kyaffe si kinene nnyo ate si kifunda nnyo tujja kibeeramu kubanga tugenda kukola mikolo Katonda lubereberye lyali ttondo ekigambo Katonda kitegeeza ettondo oyo kyetonda eyeetonda nayekka Namugereka yagereka buli mugabo gwa buli muntu eyakenenuka mu ttondo kyetondeka ye nannyini gi ebbereberye eryakenenuka neryesusunkula eneesusunkula eyo yali sewamala tusinzidde mu kirowooza okubaleeta mu nkola ey'okumalako omwaka puroguramu ya leero twagala okwogera ku bikolwa ku neeyisa ku mpisa entegeera n'enneeteekateeka omuntu ng'amalako omwaka ng'asala ebigere n'adda mu mwaka omujja bingi nnyo bye tugenda okwogerako ne Ssaabakabona naye ekijja okusinga obukulu awo we tugenda okwetooloolera tukusuubiramu bingi mu mwaka ogujja otusuubiza essinzizo ly'obuwangwa n'ennono ekyo nakyo tulikyogerako kuba katugutandikire eno tukuvuge mu wirubalo nga tukanyuga mu jjinja erinaasooka ku ssinzizo erya Ssaabakabona kale Ssaabakabona nyina ebibuuzo bingi ekisooka njagala kukutandikira eno omwaka kyeki omwaka ng'omwaka tuwulira mwaka naye omwaka guno oguliwo gugoberera kalenda gye bayita Gregorian calendar Gregorian si Munnayuganda si muki mu buwangwa n'ennono omwaka mukitegeera mutya mu buwangwa n'ennono omwaka tugutegera bwe tuti mundabe bulungi bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza ekigambo omwaka kiva eri mu maka g'emyoyo nabagamba nti ekigambo maka kitegeeza amaka g'emyoyo agakka okuva eri Mukama Katonda ekika kikka okuva eri Mukama Katonda ne kikka ku baffe Ssaabasajja Kabaka kubanga kyekifundikwa kyaffe ne kikka kuwa Kasolya ne kikka kuwa Omutuba ne kikka kuwa Olunyiriri ne kikka kuwessiga kuwa Olunyiriri
kujjajjaawo ow'olujja mpaka mu maka ga kitaawo mwova oba mu nnyumba ya kitaawo mwova. Emyoyo egyo bwe gikka maama ne taata ne basisinkana batondamu omuntu gwe bayita Jjumba, naye nga Jjumba oyo yaliwo ku lubereberye. Kakati amaka mwagala okugyamu ekigambo mwaka kugamba nti amaka ago gakuze gatutta akaseera. Naye bwe twogera ku Girigoli, basebo ne bannyabo Girigoli musajja muzungu. Bwe nayogera omuzungu oyinza obutamutegeera bulungi, naye ndowooza bano Aberoma babayita bati nabo bazungu Bayitali. Girigoli ono musajja Muyitale bwekiri oba Mungereza Muyitale. Kakati bwe bajja basanga tuyina ennono nga tuyina enkula gye tukulamu. Era basaba olunaku olw'25 Desemba olwo olunaku lw'abasamize kwabanga olunaku okw'okuzaayo olwayo twaluzanga ku muti omuti ogwo omuwafu ogwakuŋŋaanirangako nga gwe kankaka bw'olunda embuzi 2 na kakati ng'ate gwe oleetako embuzi emu. Kati eyalunda enkoko n'aleeta enkoko 3 ye n'atwala enkoko n'atwala embuzi gwe n'otwala enkoko. Eyalima ebijanjaalo nga bw'aleeta n'atwala ebijanjaalo n'atwala kasooli gwe n'otwala ebijanjaalo. Eyalima omuwemba n'atwala omuwemba gwe n'otwala obulo. Kakati ago ge bayita amakungula. Twakungula nga 25 Desemba. Okitegedde bulungi? Kati amakungula ago twagatwalanga ku muti ogwo ogw'olwayo olwo ng'era tuwaayo amakungula. Lwaki twatwalanga ku muti? Kubanga omuti ogwo gwe gwalingamu omusambwa nannyini kyalo, gwe gwalingamu omusambwa nannyini lusozi. Era ebyalo bino by'owulira tuyitaba nti tuyitaba erinnya Kirowooza, gwali musambwa oguyitibwa Kirowooza. Nti tuyitaba erinnya Kampala lirina kwe kyava. Erinnya Walusi liva ku musambwa Walusi nsi. Buli kyalo kwoli kiina lwaki kiyitaba, kubanga ewaffe mu ggulu w'emikono twayitabanga nti eryo ly'eggulumizo lya Katonda ewava kabaka Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu n'Ennambi Nantutulu bakazi Lwendo abava mu jjajja waffe Kijoloto Muntu Nsolo w'olubereberye ne maama Nassanga Nassolo. Kakati gwe yeeyita muzzukulu wa Kintu olwaleero n'Ennambi kkiriza nti waaliwo ennambiko Nnambi ekimuyisa Nnambi ze nnambiko z'ebika byaffe ez'ennono zaffe ze twayitangamu okwetegeera ng'Abaganda oba ng'Abaddugavu oba ng'Abalangira. Njagala kubuuza Jjajja Jjumba. Waliwo ekigambo kyoyogedde wali emabega kye neebuuza nga 25 Desemba lwali lunaku lw'abasamize lwa buwako lunaku lwa buwangwa na nnono olwo lw'amakungula ge baatwalanga. Ate bano balugjawo kubanga nalwo ate tomanyi nti akatyabaga katugwako 1876 ku Braza Hamani ne Mapeera ne katugwako 1858 ku gundi kwa Abubakari alese eddiini y'Abasiraamu. Bwe bajja wano bajja mu buwangwa bwaffe nga bazza mu buwangwa bwabwe nga bawandiika mu bitabo byabwe nga batugamba nti oyo sitaani nga batugoba ku buwangwa bwaffe nga baleeta obuwangwa bwabwe okusobola okutufu. Era nga batugabana divide and rule nga batugabana Abakatuliki nga batwalako abaabwe, Abakristaayo nga batwalako abaabwe, Abasiraamu nga batwalako abaabwe. We tutandikira okubeera ba slave trade bassebo ne bannyabo tuli baddu nga tuyita mu madiini ago. Amadiini ky'ogamba eddiini esomesa omanyi olw'25 nti Yesu Kristo yazaalibwa mu kiraalo ky'ente. Ennaku zino muva Bulaayo n'asobola okutubuulira bali tebali mu winda. 25 yazaalibwa mu kiraalo kyaki ky'ente. Akabonero k'obununuzi nti omwana w'omuntu yali ajjukiddwa nti Katonda amuweerezza omwana we omubwati ajje ku nsi ayite mu bye tuyitamu asobole otulaba embeera kitaffe atuwulire atusonyiwe ebibi. Amazaalibwa olwo gakola ki? Gatandika mu buwangwa n'ennono ekigendererwa ky'olunaku olwo kyali ki?
Bedini eri kiri kyetusomesa mu buwangwa n'ennono ekigendererwa ky'olunaku olwo kwalinga okuzaayo olwayo, kwalinga okujjukira Mukama Katonda waffe, kwalinga okufukamira ku nsozi, kwalinga okufundikira nga tutandika ebikujjuko nga tuva mwaka omukazi nga tuva mwaka omusajja nga tudda mwaka omukazi. Njagala nkulengezeeko awantu wano. Gwe olwaleero ogambye nti olina emyaka kale katugambe nti omuntu olina emyaka 33 kitegeeza nti kankako olina emyaka 66 era kwe kwavanga obuwangazi bw'abajjajja baffe. Njagala obale nti okuva ku makya okutuuka saa 12 olunaku Mukama Katonda n'akyusa okuva ku saa 12 okutuuka ku 12 ez'okumakya olwo luki nalwo lunaku ate luli lumu lutya. Genda mu prison we bakusalira emyaka 7 osavinga 3 kitundu babala emisana naki n'ekiro. Naawe omwana bw'aweza emyaka 14 nazza omukono emabega obviously aba alina emyaka 28 ng'avunaanyizibwa kufumbirwa aba akuze kubanga aba ataddewo akabonero akatonda omuntu omuki omulala. Kakati ekitundu kino abazungu bajja bakitubbako nga batukyusa ku mbala era njagala otunuulire nti okuva mu mwezi gwa Desemba we tutandikira ebikujjuko ebyo mpaka okutuuka ku mulembe ku lunaku olwanga lumu tuba tufundikira omwaka omusajja. Omwaka omusajja ogwo gubaako enseenene. Njagala olaba enseenene ezo zigwa okuva mu mwezi gw'omwenda mpaka mu gw'ekkumi gwa 11 era enseenene ezo zibaako n'ebiranga ki ebiranga nseenene bw'oba oli w'e Masaka obimanyi zinaatera. Kakati omwaka omukazi bwe tuba tugumalako mwezi gwa 5 gwo tigubaako biranga nseenene ogwo gwe tumalako okuva mu gw'okutaano okuyingira mu gw'omukaaga. Kanyingirire ddala mu kigambo omwaka omukazi n'omusajja mbitegeerere ddala. Anti omwaka omukazi gwegwo gubeeramu enkuba ennyingi eya Togo mwe basigira. Ogwo omwaka titugutuumiramu linnya, ogwo omwaka titugukoleramu mikolo, ogwo omwaka gwe mwaka oguba ogw'ensobi. Guno omusajja gwe guba omwaka ogutali gwa nsobi. Kakati olwaleero gwe bw'omala 2-3 nti mwaka gwa nsobi oba 2 nti mwaka gwa nsobi. Nedda gwakoma mwezi gwa 5 ne tuyingirira ogw'omukaaga kati guno gugenda koma. Kati ebikujjuko bino eby'omwaka omusajja byabeeranga ku lunaku luno olwa 25 okutandika ennaku ezo okutuukira ddala ku lunaku luli olusooka. Kakati abasajja bano bajja booza muffe naye weebuuza oli andaba eyayinza okulowooza nti nkyogeza bukyayi naye njagala atunuulire. Toyina bbala lyonna lyoyinza kutabula nga toyina bbala liddugavu. Era njagala otegeke nti ffe Abaganda ffe babereberye, ffe Baganda ba Katonda era abeeru bali bava mu ffe mu kkala eno enzirugavu mwe bava. Era bassebo ne bannyabo abo baana baffe ffe tubazaala basibuka wano. Bassebo ne bannyabo wano mu baddugavu weewali ensibuko y'omugga Kiyira, weewali ensi ekulukuta ng'omubisi gw'enjuki, weewali ensi erimu enjazi, weewali ensi erimu emigga, weewali ensi erimu ennyanja era weewali obwakatonda bwonna we bwatondebwa, weewali omuntu omubereberye. Omuntu omubereberye muddugavu. Tunula ku Yesu Kristo bakugambye mu Bayibuli nti yalina ebigere ebiddugavu ng'amanda n'enviiri ez'akaweke, muzungu kyaziyina. Yesu Kristo tiyali muzungu, yali muddugavu. Era bw'otunuulira Galiraaya wali ku lw'Ebugerere Kayunga ku mugogo River Nile Galiraaya weewali Galiraaya oli gw'oyita mu kibuga eri gye yagenda. Yagenda okuzikiriza olutalo lwali Palestine ne Misiri ng'ava ewa nnyina Nalubaale Muzuulankoni takala ku ebyo. Essese Yesu mwana azaalibwa wano. Wawano muddugavu si muzungu. Omuzungu akyusa bukyusa byafaayo n'amufuula mweru. Bassebo ne bannyabo oyo mwana muddugavu.
era obutonde bwe busibuka wano. Eyazaalibwa Maria ate Maria ludda nkugaya azaalibwa omukazi bamuyita Nalubaale Muzuulankoni takala kwebyo atuula Ssese. Maama Nalubaale Muzuulankoni atakala kwebyo yazaala omwana oyo lwakuba nti eyo saagala gendayo olwokuba nti bw'otwala emyaka 4 nga wabula egyo gy'olina okukozesa okudda okumanya. Bw'otwala emyaka 2 nga wabula egyo gy'olina okukozesa okudda okukola ki? Kitegeeza kijja kwetaagisa emyaka gyonna ababuze gye baatwala okubula okudda eno. Era tulina kutandikira wano okuzimba ng'abaana tubazimbamu enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, ng'abaana tubazimbamu okwagala eggwanga lyabwe, ng'abannansi tubazimbamu. Ekitukozesa puroguramu zino situzikola zituyambe kati, tuzikola zisigalewo. Abagenda tuddira mbigere basobole okuzisomako ng'ebyafaayo batandika okugoberera ebintu bya jjajja waabwe byeyakola ki. Eri gy'otayagala kugenda mbadde nkyalinayo ekibuuzo nkuleete ku mwaka tiwali mutawaana. Kati olaba omwaka guno omukazi tuwogedde nti gukoma mu gwakumeka mu gwakutaano. Bwe tuyingira ogw'omukaaga tuba tuyingidde omwaka omuki omusajja. Kati bwe tuyingira omwezi ogwa Desemba guno tuba tuggalawo omwaka omusajja ate tuyingirira omwaka omuki omukazi. Era mu kwaniriza omwaka tuba twaniriza omwaka omukazi. Kati Jirigooli bwajja kalenda yaffe gye yasosonkola. Kalenda yaffe gye yasosonkola n'agipakeginga n'ateekamu eye. Gwe kanka kati weebuuza okugamba nti ssaawa 7 zitegeeza ssaawa emu. Gwe tolaba nti oba mulwadde wa mutwe. 7 kakati 7 ne bakugamba nti 7 ate ne bagamba nti essaawa bw'etuuka awo eba ebala ssaawa etya ne bagamba nti 12 n'ozitegera 12 ate ne bagamba nti bw'essaawa bw'etuuka mu 12 eba ebala 6. Gwe totegeera kagamba obwongo bwaffe babuyiwamu amazzi ne batusulika tuli vice versa. Kati obwongo bwaffe bamala busulika olwaleero bw'ogamba omuntu nti obuwangwa n'ennono bwaffe okimanyi nti n'omuddugavu asobola okulwana ng'agamba nti Yesu si muddugavu naye ng'ate muddugavu yalwana so muzungu ye yalikoze eki ye yalirwanye nti lwaki bamuyita waabwe. Kakati bassebo ne bannyabo nti olwaleero mu kitundu kino ekyokuddayo tukole puroguramu zino otuule osomese n'abantu nga tebalina kye bakuwadde kwe kwagala omuntu yekkiririzeemu. Kanka kaba otasobola kwekkiririzaamu nti gwe wasoma busomesa naye leero oli wa mawulire singa tiweezuula n'ogamba nti kati nze ndi kino tosobola kukola ki obutekkiririzaamu obwo n'abasawo b'ekinansi bwe bakozeseza okubba abantu n'abasawo b'ekinansi bwe bakozeseza okunyaga abantu kubanga omuntu bw'amala okugwako nga tiwekkiriza olukugwako nga kozesa kyokola ki kyayagala ng'akujja ku mulamwa. Ffe kye tutegeeza abantu bekkiririzeemu omwaka bw'oba ogumaliddeko mu kkanisa ng'ogumaliddeko mu ekereziya ogumaliddeko mu mizikiti ku mulundi guno gumalirireko mu buwangwa bwo. Njagala nyire ekibuuzo ky'enjagala okubuuza yewaawo ssebo kizze kinumya omutwe Katonda azaala okusinziira ku nsomesa eri batugamba Katonda yatusindikira omwana we omwana ono Maria ebogo boogerako yamuzaala awatali musajja era n'afuna olubuto olwa mwoyo. Kigambo mwoyo kya Luganda era gw'ogumanya omwoyo olwa mwoyo muki mutuukirivu. Kanteeke ku minzaani ebigambo ebyo ate entegera y'obuwangwa n'ennono bumwoyo okufunyisa olubuto watali musajja Katonda okuzaala mu muntu. Kati njagala tugende empola ebintu ebyo byonna nze siri muyivu nnyo mu bitabo. Nze obuyivu bwange saasoma naye ndi muyivu kubanga nayigirizibwa okuva eka eri bajjajja bange. Kati waliwo omuntu eyasoma naye nga si muyivu. Kati njagala tukozesa obuyivu nze bwenfaanana bagaye nti kigambo najjaaba omuntu si bwe kiri n'abeera muffe. Gwe kankaka mukazi w'omukubamigga okuzaala badde nga nti okozesa bigambo omala kwogera naye maama nkwagala naye nkwagala paka lwe mutuuka ku kikolwa ne mutonda omuntu. Kati mwali mwagala omuwandiisa omukugu agambe nti bwe beegatta ne bazaala omuntu kubanga bayibuli ngero kigambo n'aba omuntu bakugambye muno Yesu yafa tazadde si bwe kiri naye tiyakwana
yagamba omukazi nti mpa ku mazzi ag'obulamu nangenda kuwa amazzi ag'omukisa kati yali ali mukwana namugaa namusaba amazzi ag'obulamu kati olwokuba abantu bagwagwa tibamanyi kakati bakugambye genda mu katikisimu Katonda kyeki Katonda mwoyo mwerere talina mubiri Katonda azaala tazaala era tazaalibwa Yesu mwana wa Katonda ye era ddala Katonda nga kitaawe kati otunula bagwagwa bwe bati abali eyo abatamanyi katikisimu kanji babuli katikisimu ke katabo ke twagulanga okutuyigiririzaamu eddiini ebyo bye bibuuzo ebikulembera asoma omusomo kutegedde bulungi kakati gwe tolaba ne baga Yesu mwana wa Katonda ye era ddala Katonda ngani nga kitaawe muleke kubuzaabuza abantu kifaanana ng'omuntu lwakugamba nti weebase simanyi Adamu bwe yeebaka ne bamugjamu olubirizi ne balukola mu kaawa yava mu nfuufu naawe okyalina ne bamugjamu mu nfuufu kakati bwe yeetaaga omubeze Katonda alabye nga ye story of creation nti Katonda alabye nga nafuye awuubadde kyekigambo ekituufu n'amwebasa n'aggyamu olubirizi lumu n'akolamu Eva era n'amumuwanga omubeezi naye nga ddala kituufu yagenda ozukka nga alina omubeezi eri sinfuufu mwe batonda omuntu kale tuyite ettaka gwe kanga kaweebaka ne mukazi wo tonyezaayo bbumba okuzaala omwana tomanyi nti lwe lubereberera bwekito bwe kyalikoze enfuufu njina abaana ko nga ngenda okwebaka sigikkiriza genda nayo okitegedde kakati Katonda lubereberye lyali tondo ekigambo Katonda kitegeeza ettondo oyo kyetonda eyeetonda nayeka namugereke yagereka buli mugabo gwa buli muntu eyakenenuka mu ttondo kyetondeka ye nannyini gi ebbereberye eryakenenuka neryesusunkula eneesusunkula eyo yali Sewamala kati gwe ova mu ttondo ettondo eryo bwe lyegatta n'ettondo lya maama ne litonda omuki omuntu kakati omuntu oyo n'ayimirira mu maanyi ga Ttonda namugereka nga tumujja mu kigambo ttondo okitegedde twali muyise bbumba twali muyise enfuufu Katonda twali muyise ssenfuufu mazima naye bamuyisani Ttonda nga bajja mu kigambo ttondo lye yakamuka n'enkoko ekamuka ttondo n'embaata n'embuzi n'oba omuntu n'ente bikamuka ki ttondo kubanga luberebere lyali ttondo nkutegedde kakati awo kati omuntu bwakugamba nti bwe bamwebasa Adamu ne bamuggyamu olubirizi kale bwe beebasa kaawa Adamu ne bamugjamu kaawa oba kintu ne bamugjamu nnambi kati ente ennume bagyebasaawo eveemu enkazi ate enkoko enkazi bagyebasaawo ate awo kintwala ku lunaku omusanvu Katonda gye yatonda ebitonde oluberebere n'atonda kino olwokubi n'atonda kino yawummula lwa musanvu kakati olwesande n'awummula emyoyo gyerambise bulungi gimanyiddwa njikubalire bulungi emyoyo musanvu omwoyo musanvu Sewamala kale Kiwanuka Musisi Kitinda Kawagga Nabamba gwe mirala tosobola gyemalirayo kati emyoyo egy'omusanvu ginywerera mu bbendera ya Katonda eyitibwa Sewamala era neewuunya abantu bwe balaba akabonero ka Sewamala waggulu ne bagamba kabonero k'abasiyazi olw'okuba tibaasoma nga Mukama Katonda yasse emyoyo giteeka mu bbendera ey'obwa Sewamala emyoyo egyo n'agikwasa ensi n'eggulu era Sewamala bw'alabika waggulu oba Musoke bw'alabika ku ggulu okwo kwe kubeera okukyusa kw'ensi kwe kubeera okununula kw'omwana w'omuntu era Sewamala Musoke ekigambo Musoke kitegeeza masooka Sewamala yamalirwamu
ebyamu ebyensi n'eggulu emyoyo egyo musanvu gye gyakenenuka mu ttondo era emyoyo egyo musanvu gye tukozesa okutonda era emyoyo egyo musanvu gye girimu obwakatonda gwe omuganda ali wano e Kampala wandiika ekigambo katonda olabe kirimu ennyukuta mmeka sikiwandiikangako uwandiikako olabe kirimu ennyukuta mmeka 7 buli mwoyo gulinako ennyukuta etya emu egyo gy'emyoyo omusanvu egikola obwakatonda era nobona otunulira ekigambo tondizi mu face ogenda kukiraba nga kiyimirira mu nnyukuta musanvu kakati ekigambo ekyo kiwulidde kakati sayansi oyo ow'ekiwere gwe bagamba muno ffe twava mu lubiriizi lw'omuntu katundu kakukusirwaza ng'omuddugavu katundu kakukubuzaabuza ng'omuddugavu katundu kakukufuga ekigambo kufa bakugamba nti bw'onoofa ogenda mu geyeena bagenda kwokya omuliro bagenda gukwokyawa ate nga mu kufa bagamba nti ofuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nodda mu bw'omwoyo ne bagamba nti nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba Jumba yaliwo Jumba nadda mu kigambo ate ekigambo ne baddamu ne bamuzaala nga bw'owulidde ennyaniriza muzzukulu wa Hammukasa ne mugamba nti oyo Hammukasa nsanyusa okulaba kubanga obujjajja bwa jjajjaabwe bukyaliwo ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondola okuva emabega gy'okola ki gy'ova kankaka nze saagala muntu kundabanga musawo wa kinansi saagala muntu kundabanga musamize wadde obusawo profesono yange nkikola ng'omuntu naye amagezi gange gasukkako ku busawo gasukkako ku kusamira amagezi gange gasukkako ku muntu local person gwolowooza Jumba ow'emikono mu kirowooza nsingako awo kubanga ndi muteeketeeke naye nga nteekebwateekebwa myoyo era nze nkimanyi bulungi nti ensi yonna message eno egyetaaga si ya kiralu siina kye ngyeteyagamu naye abantu mubonaabona abantu mudaaga abantu mufunye obuzibu lwa kusuula bujjajja bwammwe kubanga njagala kubuuza abaana abo lwaki batendereza Hammukasa yaleka ki yafa ayina ki yalina diguri meka era mu kusoma kwe yasomerawa yateekebwateekebwa atyo olwaleero abeere Hammukasa nga yayogerwako yateekebwateekebwa nga myoyo balina kunoonya ngoma gye yaleka balina kunoonya lusozi okuteekateeka ensi eno yagiteekateeka lwa myoyo bassebo ne banyabo mmwe abalina diguri era mmwe abasomye ennyo mumbuulire ku bintu Hammukasa bye yaleka mwongeddeko ki wadde mu Buganda ekitegeeza olina kuddayo kunoonya lubereberye n'onoonya emisambo yayogeranga najja atya amayembe yayogeranga naga atya emizimu yajogeranga najja atya jjajjaawo yakolanga byafaayo ki naye ove wano ogende mu kisibo ky'ente eri e Betelehemu ogenda kusangayo ki ogenda kusangayo ki nga n'omugga gwe bagamba oguliyo oguva wano River Nile yebawa amazzi era bw'otunuulira omugga Jordan genda ogunoonye guvaawa kyogamba nti gye gulaga watukula gye guva wakyafu ng'eri ewatukula ngeno gye guva wakyafu bassebo ne banyabo ffe tulina obwakatonda gwe ddayo otunule nti mu nsi yonna oba waliwo ensi erina omugga ogufaanana nga River Nile kankubuuzi jjaja Jumba yewaawo ssebo ebbali eriddugavu si kolimiro ate balikolimira batya buli kimu ekibulira wasomako kankaka nga toyina kala ya black oyina langi yonna gy'oyinza okutambula nga toyina black kakati ate kikyoyogerako kati kwankuweeyo ku bigambo by'oluzungu eby'abazungu abategeerera ewala ekifo ekirimu akabenji oba ekisinga okugwamu bayita mu black sport ekyo nange nakiwulirako ebintu ebisinga biriko black nanti ne sitaani bamukuba mu kala ya black era bw'abaana kutiisa bulungi bateekawo kiddugavu ne bw'oba ogenda kuziika bakwambaza ki black naye bo kye baamanya bategeera bulungi nti ekkala eno enzirugavu yerimu obwakatonda yerimu obuyinza yerimu amaanyi olaba ekiro ekiro ekyo mwe tutondera ne bw'oba onootonda omuntu waakiri onoonya ekisaka
kale bwoba tofunye kisaka kwekwekawera oleeta bulangiti ofune kale ya black olyoka okoleki otonde bwoba mukisengero oggalawo ofune enzikiza okitegedde bulungi gwegenda otunuulire omuzungu mutunuulire mu munyeye olabe oba alabisa white alabisa black wadde muzungu atya naye eriiso eryo erya black bwe likyuka ne lireeta ekyeru tuziika muziika bagenzi okitegedde kati owatali black era abaddugavu mwagale nnyo kala yammwe nze ntunuulira omukyala nga yemyusiza nentunulira nga yesiga ebizigo nentunulira nga yejjako langiye neŋŋamba kale bannange kakati tunuulira ono kubanga abantu abo batattana obuwangwa bwaffe era olaba bino byonna bye tuleeta era bagenda kuleeta enkola endala erabika nti ekkale enzirugavu eyongera okugitattana n'okugikolaki n'okugikyusaawo gwe tunuulira bayibuli bakagikyusa emirundi emeka mingi tunuulira vaazoni zonna ze bagenze bakyusa nga bajjawo endagaano enkadde kubanga eyogera ku kusamira eyogera ku byoto eyogera ku yeekaalu ku nsiisira ezisisinkanirwamu Sawulo baamugamba yagaa nti muntwale w'omukazi Nabbosi Omuyozereri ankowoolera omuzimu sikyafuna bubaka naye kati omuntu omusanga agamba nti omuzimu mubi kubanga yali takyafuna kwolesebwa kwegamba abantu baffe kanga katwogera ne tuwulya nga n'obulago busaakadde bannayuganda twogera ebintu bino ne tuwulya nga n'okukoowa tukooye kubanga ffe teryatusasula naye bassebo ne bannyabo abooluganda mudde wammwe jajje abatonda nga munyiivu asiba mubi wobakaba yeewuunya abantu abatayiya laba abakoowola nga yagaladdemu abatuma emirimu bw'ati abayita mwenna akyabaagala mumweyunesa ebintu ataamye nze ndi mwana wa misambwa sirijegaana ndi mwana wa mayembe be bakuumyeka mwenna enyumiriza bwe bulamu bwange era lyeddembe naye gwe wootuuka ne weegaana ne mukaddewo mbu ye mukafiiri tokyeriranya bannange yabaloga tannasambugo gwe n'obeera kati abantu bagenda kumalako omwaka bagenda basuubiza jangu eno ekibanja kiri mu ggulu tunda ebibyo byonna oleete ekibanja kigenda mu ggulu linnya tugende mu ggulu kwegamba babasuubiza bibanja mu ggulu mmwe abasumba lwaki timugenda ne babasalirako poloti mu ggulu eyo ne mubeera eyo lwaki timugenda bababbye mwenna babamazeewo naye timwagala kuwuliriza ekikulu timwagala kumanya ate bw'oba oyagala okukweka omuganda oba omuddugavu gwe teeka mbiwandiiko olowooza mbu abantu abo balaba ne bayibuli mu nkwawo tebazisoma n'obulayini bwe basomamu gw'ojja otunulira abasumba ku bituuti ani gwe wali olabye ng'asoma mu bayibuli abeera okwo ng'asoma bayibuli wali omulabyeko ng'agibikudde ndagaayo ka kripu nga bujinga abikudde bayibuli ndaba ayitawo n'omuzindaalo abeera bwati yesu n'agamba bantu bakatonda mukole bwe muti oba yagisoma dda n'emujjula abaddugavu tibasoma tibaagala kusoma era gwe bw'oba onoobakweka ebintu biteeke muki mu bitabo njagala okubuuza ekibuuzo ki yewaawo sebo omwaka omukazi gwakoma kiki ekijaganyisa abantu nga bamalako omwaka omusajja ogambye wabaawo ebikujjuko nga tuyingira mu mwaka guli era biba byaki ebikujjuko ebyo okujaganya bintu biringa bya mirundi ebiri twali badde tubuuza nti omuntu lwaki awasa omuntu lwaki afumbirwa naye bw'aba awasa lwaki bakola embaga ti olwaleero okukuyisa mwaka guno gusooka olw'okuba tufuna obubaka tufuna okwolesebwa tufuna okuloota kanka kateri kizibu kyonna kigenda kutuukako nga tokiroose teri mbeera yonna egenda kutuukako nga togitegedde kubanga olw'okuba nti katonda mwoyo mwereere gwe tolaba nti weddira kinyomo olina connection n'ekinyomo tolaba nti neddira nkima nina connection n'enkima tolaba nti omuntu yeddira engabi aba ayina connection era bw'oli ensolo eyo obutuka oba okolaki kubanga jjajja waffe kijoloto muntu nsolo w'olubereberye katonda bwe yali atonda ebintu byonna byava mu ffe kati ebyo byolaba tweddira
baganda baffe ebyo byolaba tweddira tubirinako enkwatagana okiwulidde bulungi kakati ensonga eyo nti mu bubaka buno bwe wafuna mu nteekateeka gwe tolaba bwe tugamba abantu nti mufumbe ebijjulo tolaba bwe tugamba abantu nti mwebaze tujjulula ekijjulo ekyo tuba tujjulula embeera embi eri ebaddewo tusobole okudda mu mbeera endala tuba tujjulula embeera eno kakati omwaka guno tuguyiseemu ekisooka tuba tusaba ebipya bye tulina okufuna tuba tusaba ebikadde bye tulina okuba nabyo tuba tusaba ebyo byonna bye twajja tuyitamu tuba tusaba enteekateeka eyo yonna gye tugenda okuyitamu omwaka omuki oguddako omwaka omupya kale nno bassebo ne bannyabo ekyo kituleetera okukola ebikujjuko naye ebikujjuko ebyo tibiba bya ndongo ebikujjuko ebyo tibibeera eri bya bisaawe ebikujjuko ebyo biba byaki ebikujjuko ebyo biba bya kusaba nakwebaza nakwegayirira kati tolaba nti tuyita abantu olwaleero bajje ngenda kusomwezi 29 oba 3 omuntu ki ekimuleeta nga 3 okimanya ekimuleeta ngenda kusomwezi 3 ekimuleeta nga 3 nga 29 kwe kunaaba ekyogo yeebake ku kyoto kya Ssewamala yeebake ewa jjajja jjajja amunnyonnyole nti wano wanyima ekibbo kyange wano wagaana okunkolera booti wano wakola booti era mwaka ogujja ogenda kuyitamu booti ogenda kufiirwa emmotokayo ogenda kukola bweti kati tutuuke nga 31 nga bye tugenda okusabira olwedde tubimanyi byogenda okufuna n'ebigenda nebyotagenda kufuna kati tusabe Tonda Namugereka nga kye tumusaba kyekyo kyennyini nti kyusa kankako oyinza okujja ng'obadde olina omwana omu naye n'osaba abalongo ne tukuwa abalongo oyinza okujja ng'obadde olina emmotoka emu n'osaba eyokubiri ne bagikuwa oyinza okujja ng'obadde tolina amaka n'ogasaba ne bagakuwa oyinza okujja ng'obadde tolina kino n'osaba ne bakikuwa oyinza okujja ng'oli mulwadde abantu bangi bazze ne bayita mikono gyaffe nga balwadde bagenda kufa ne twegayirira Tonda Namugereka n'abasonyiwa n'abongera obulamu kankako era obalabyeko njagala kubuuza ekibuuzo abasiraamu mu ddiini y'obusiraamu bateekawo enkola ng'oteekawo omusaalo n'otunula bayitayo wa emimbali n'osaala awo wennyini lwaki omuntu bw'aba ayingira omwaka yeetaaga kujja mu kirowooza lwaki tatuula ewuwe n'ayogera ne jjajjaawe ekigambo okiwulidde ekyo buli Katonda bwe yatonda ensi buli nsi ekulembeza obwakabaka eba ekulembeza Misambwa Buwarabu ekulembeza Kabaka Fahad ekyo tukikiriziganya naffe mu Buganda tukulembereza baffe Ssaabasajja Kabaka ekyo kiriziganyiza nakyo kakati Katonda bw'atonda bwe tutunuulira enkuyege ziina namunswa si bwe kiri bwe tutunuulira n'ensanafu ziina kye bayita kisanafu n'enjoki ziina kweni si bwe kiri kitegeeza nti ebinyonyi bwe biba birina ebikulembeze ne mu nsolo mulimu empologoma okitegedde bulungi king of the jungle n'abazungu bagitegeeza kabaka w'ensiko okitegedde kakati mu mbeera eyo naye ng'olowooza empologoma yesinga enjovu obunene kakati ne mu bantu okujja mu kirowooza eno oyiseeyo otya ekigambo kiddemu kirowooza Mukama Katonda asobole okulowoozaako ebyo ebyakulema ebbanga lyonna eriwedde jangu mu kirowooza gye basobola okukulowoolezaako ekyo ki kye weetaaga jangu mu kirowooza omutonzi gy'agenda okuddiza ekirowoozo ekyo ekyokufuna ekyo ky'oba okola ki ky'oba oyagala eno gye tuli bayitayo mukono guno gwe mukono gw'ensi bayitayo na muggulu nti muggulu emukono ewali omukono gw'ensi jangu Mukama Katonda akuddiza omukono kankako onywa amafuta n'ogenda ku petrol station si bwe kiri naye ku petrol station waliwo ekintu kye bayita supermarket abasinga bakiteekawo naye omanyi lwaki bagiyita supermarket kubanga ebeeramu buli kimu kyokola ki ngeri super era ku petrol station kubeerako amafuta si kyekyo ate ku petrol station kubeerako saavisi kitegeeza nti bw'ovuga emmotoka n'ogivuga kilometers 10 oba 4 oba 10 oddayo ku petrol station n'ogikola saavisi kaakati tuyita abantu tuddemu tubakole saavisi
amayembe gammwe gaziba tuddemu tugakole service emisamba gyammwe gyekwata tuddemu tugikole service jangu ku supermarket odizibwe buli kimu kyonna obusenge bubona obweggala tubugule kakati kankubuuze taata abazungu bano be bagenda otugulira abantu baffe gwe kyolowooza nti emisambwa gyonna gyatuula ku nze Lubaale n'atuula ku nze mu kinyomo waliyo obuyinza bwakyo ne bwe neegomba nti olwaliro sinza kufuuka muzzukulu wa Hamu Mukasa muleke mwogereko kubanga omusajja oyo namwagala nnyo ate Katonda amumpadde olwaleero ndi naye antunuulidde kakati olwaleero sigenda kufuna musamba gutudde mu bamamba nanga w'enkima atuuliddwako Sali Mukulu atuuliddwako Lusozi Sali olwo lwadduka amazina erudda mu nnyanja terupamwako oyo sigenda mufuna leero kati komawo tuteeketeeke nina omwana wano bamuyita maama namuganya kukireeka nga wamulabyeko ye walaba ku jjajja waffe Kijoloto omuntu nsolo w'olubereberi namukulaga kabona naye ng'aliko n'ebyoyako ery'ensolo wamulaba oyo kakati nakuleetedde namuganya kukireeka ayina effumu mu kyenyi ayinamu n'omwezi ayina n'emmunyeenye naye oyo gwawulya twogerako maama namuganya kukireeka ku Lusozi Waluse yabikkula emyaliiro n'omusiige Sebyayi Kyabangi maama nanzirinze bonna abazze bakola ennono eyo namuganye bwe yali ava mu nsi ayitaali n'omuntu gwe yalekawo ng'amutaddeko obulambe kakati jangu mu kirowoozo akuwa omukisa okusinga lw'onoomunoonya gy'onoomunoonya ng'olusi tokola ki oyinza okuba nga weetaaga ddusu lya namuganye kakati olw'okuba ndi Ssaabakabona oba olw'okuba ndi Lubowa oba nze Jjumba oba ndi mukulembeze wa nzikiza ya Buwangwa na Nnono ntulire obuyinza obutudde ku namuganye ate nabumugyako nga buli mu ye kati ntulire obuyinza obutudde ku jjajja waffe oli gwalaba aliko eddiba ly'ensolo omwana oyo ntulire obuyinza obutudde ku maama Nakayime Walusi kati nze kyenkoze kwe kukuŋŋaanya emyaliiro emyaliiro egyo gibeere nga mitegeke abantu bajje bafune service kyenvudde njiyita petrol station kyenvudde njiyita supermarket oli abadde tategedde jangu mu supermarket gw'okimemu oba oyagala lindazi olitwale oba oyagala donut ogende nayo oba oyagala mu seva ojja genda nayo oba oyagala mu sabbuuni genda naye kakati supermarket eyo eri mu kirowooza ng'ennaku z'omwezi 31 njagala kubuuza ekibuuzo kino nina kuteekamu bibiri naye kyo kiri nkikwanukudde bulungi nnyo njagala okubuuza naye Lubaale ayagala ki ayagala ki oyina engeri gy'ombuuliramu Kabaka Bulamuno nga yesse bintu bw'omutereeza naawe obulamu bukola ki butereera ate anjagaza ki nga yesse bintu ate wulira olwaleero President Museveni yakulembera eggwanga lino wadde oluusi tatukulembedde bulungi oba awalala akulembedde bulungi kale nga bw'omanyi saagala nnyo genda mu byabufuzi naye President Museveni bw'amala okuba nga yakulembera eggwanga lino olowooza kati nga gwe kankaka oweeri ekyannamukaka akwagaza ki kitegeeza akwagalamu obuwulize abantu bofuga ba gavumenti kati abantu bano ba Katonda ate gavumenti yakwasibwa Lubaale Lubaale kitegeeza nti emyoyo egiramulira mu Lubaale mu luzungu kyoyita universe omuli amayembe emizimu emisambwa n'abalongo bwe tubigatta wamu bikola ekigambo Lubaale era bw'oba wabimala bikola ekigambo Ssewamala ekitegeeza nti namala kakati gye wamala bafukamirayo buki bufukamizi kwebaza gye wamala bafukamirayo buki bufukamizi era gye wamala okukola ensonga ezo ogenda n'obikka nti Mukama Katonda ambikkaako akasubi kubanga kati njagala kubuuza kankaka waliwo lwogenda eri ekanabulemu n'ogenda okulima ebijja si bwe kiri kakati ekikutwala okulima ebijja nga kitaawo wamuziika ne jjajjawo n'omulekayo ebijja oba olima byaki ze baŋŋamba nti mulira okulima ku bijja amalaalo galeme kuzika galeme kuzika nnyo kakati muddangayo ne mulimako Lubaale kyatwagaza Lubaale atwagaza obuwulize
Lubaale yasinga okutwagala kuba mbadde mmanyi Lubaale yasinga okuntegeera Lubaale yamanya bye simanyi zanjagazaaki Lubaale yasinga okutwagala tumwagale n'oluyimba oluwulidde ayagala buwulize tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti Namugereka akola mu ffe kakati okwagalana okwo Lubaale ayagala muwulize era ekiwalata ky'omusamize kikutuka ku mavivi era ekiwalata ky'omusamize kikutukira ddala ku mavivi omusamize bamwagala kumubwetowaze era olabye abantu bangi abasamidde Lubaale nga bali mu kwenywera mwenge olaba abantu bangi abasamidde Lubaale nga bali mu kweganzika ku bazzukulu baabwe olabye ddala abantu bangi abasamidde Lubaale nga balina obusajja ku mutima be baloga bazzukulu baabwe olabye abantu bangi abasamidde Lubaale nga toyagala namutunulako nga bw'omutunulako n'emmere ekukola ki ekulema olabye abantu bangi abasamidde Lubaale nga kwegamba otuuka we bayita Lubaale noga nti 0.0 equals 0 era n'onoonya n'omukisa gw'onoosabawo nga tikola ki kakati tukowoola abantu bajje tutereze Lubaale waffe bajje tutereze omukisa bajje tutereze amaka gaffe ate nabo bennyini bamanye kye baagala. Njagala kubuuza yewaawo omuntu ajja okumalako omwaka buli omu ayina byegwanyiza byanjawulo omwe ayina ebimunyigiriza nabyo byanjawulo njagala kubuuza omuntu ajja okumalako omwaka mu kirowooza ajja naki? Njagala kubuulira mu kirowoozo eno wali badde ojja n'ebintu bingi naye jangu nga bw'oli kyekisooka bw'onooba olina watermelon jangu nayo bw'oba olina ekikajjo jangu nakyo bw'oba olina epaapaali jangu nalyo bw'oba olina fene jangu naye ebyo si bibala mazima waliwo akasaana akakagenda okusaanyaawo ebyo byonna ebizibu by'olina waliwo ekimu eky'ekkumi okoze naawe n'okola ebbanga ogenda omusajja omukulu Ssewamala bw'oba olina ekikooyi ekyo kigule ojja obikke Kabaka Ssewamala bwe kiba kya kyenvu bwe kiba kimyufu bwe kiba kyeru ekikooyi ekyo obukoowu bwonna bw'obadde olina bukuwummuzeeko wangamba okugyako ekiddugavu ekikooyi ekiddugavu nono tibitera nakulabika kubanga twagala Mukama Katonda atugjemu ebbala ebbi kakati jangu osabe emirembe oba lugoye lweru oba lwa kyenvu naye funa kikooyi kubanga ekikooyi kino kigezaako okumala y'amabala ameka 7 funa ekikooyi jangu nakyo jangu tubikke funayo amakula togabulanga ku bantu teekateekayo ekijjulo Kigundu bw'anaalya ku kijjulo kyo oli muzzukulu wange Namubiru bw'anaalya ku kijjulo kyo ojja kufuna omukisa bwe tuba tusazeewo kugula nte ng'abantu baffe banaalya ente 2 kale naawe kwatako gw'ataliiwo atasobola kujja mu kirowooza naawe tujja kuyingiza omwaka tubuulire ng'obudde bukyali jajja munange nze mpeereza akasente kaako mugule emikeeka gya Ssewamala ate kaakati wano mungulireyo ebibala mugabule ku bantu mukole bwe muti kyusa enkuba kyusa entegeera va mubiri nga bwe kyali olubereberye oyimbidde Namboole mwogedde byonna bye mwogedde byaggwako ago mawulire makadde okimanyi nti Bible New Vision mawulire makadde gali ge basoma kati abantu tibakyasoma na red paper olwaliro tokyayinza kuleeta Bible toyisobola naye genda mu wino olabe gye batunda ebintu by'obuwangwa genda ekibuye olabe gye batunda buli kaduuka naye amaduuka ga Bible oyinza oganoonya ne gakola ki ne gakubula Bible mawulire makadde agatakyetaaga na kusomera abantu waliwo omuntu nayimira izaja bwe kiribanga kituuse Nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu alhamdulillahi rabbil alamin bwava ku musala n'omubuza n'ebyo obadde oyogera bitegeeza ki tayinza kumanya oba bomu kumubwatukirako obakola ki omuntu abeerawo laayiraayira kakati Katonda yakuwa olulimi lwo
mu lulimi lwo mwoyita okwogera byotegeera mu buwangwa bwo mwoyita okwogera n'ettonda namugereka bassebo ne banyabo muve mu kaliyoki. Omanyi waliwo omusumba omu yali amalako omwaka najja ayogera ekigambo nange kyantukako butuusi saaliyo naye olw'ebifaananyi bye nalaba kituufu yakyogera. Yagamba nti buli kyewazze nakyo toddayo nakyo okugjako transport kubanga boddayo nabyo bye byabikadde byonna teeka wano naye omanyi kyewalikoze nze kati awo singa nali mu kyaki nali ngenda kujjamu kapandi akomunda nkakube mu kibbo. Yayitagamba ngoye yali agamba nange okufuna empya togenda nali neeyambula ne mugandi kaako kalimu ebiraka nze nako nkakuwadde netulaba omanyi kangu buli ekankaka abantu babbi era kyetuli mukola kwe kutaasa abantu baffe obubbi kwe kutaasa abantu baffe okunyigirizibwa. Osanga omuntu ng'alinga yeetisse omusaalaba n'omusanga ng'asamira naye nga yeetisse musaalaba. Anti ekitabo ekitukuvu kigamba tiweetikka omusaalaba gwongoberere naye waliwo kati kankaka nze ndi musajja musamize si kyekyo era ndi wa buwangwa nannono naye gwe bontunuzaamu kamerayo ondabako ekintu kyonna ekyesitaza mu bantu. Niwe bazikutunuzaamu kamera lwembeera naawe wali sirabawo omugugu gwa irizi okitegedde gw'otambula nagwo ku mabbali nga gukunukidde naye n'osanga omuntu bamusiba akabugo kali mu kiwatu bamusiba olubugo lukadde kwegamba omuntu ng'ebintu guno mulembe mutinzi kyusa nsi mukyuse embeera. Nze kankaka nalaba ennyumba eyo ey'embuga ewa Jjajja Mukasa ndowooza yazimbibwa nga mu 62 oba yazimbibwa nga mwana mwena naye ya rawundi bweti ya kiteeteeyi y'amabaati. Kati ogwo gwali mulembe ng'abannyonnyola nti bwekuba kuzimba masabo tutandike kuzimba ddaala lino naye abantu tibaategeera olw'okuba tiwaliwo maloboozi gano bassebo ne banyabo mujje tubatikkula emigugu. Ebibbo bikadde amafumu makadde amayembe ogalina ensawo zonna kwegamba wajjula obukuku bwonna bwe buli gw'owulira ng'olina ebintu bya lubaale nga byakumenya byakola bitya totwala mbalokole leeta tusootinge tukuweemu ekibbo ekinaakukolera kyokola ki kyoyagala. Kwegamba abantu mwejjeko emigugu mubeere modani mukole mu nkola. Genda okuzimba essabo gwe tunulira ennyumba ya Sewamala kakati eryo ligenda kukulemerawa naye eryessubi ligenda kutonya mu ddakiika emu nga tokisobola y'essubi ogenda kulijjawa kubanga lubaale tolina senkulu tolina kugambira ku lubaalewo oloota buloosi bw'ogomoka bw'osula mu nnyanja bw'osula mu nsozi bw'osula eno ogomoka bugomose eno neno tolina puroguramu jangu tuddaabirize jangu tuzeewo omwoyo jangu tuddaabirize taata jangu tutunge ebituli maama jangu tutunge ebituli ebyo ebikutawaanya nkubira kasimu yogera nange nteeraako voice note yo twogere bw'oba oyina ebyo byakutawaanya ebyakulemerera ebyaleeta obuzibu jangu twogere mu nkola ey'obujjajja nabateereddewo n'ennaku ezammwe nga mbeera bubezi ku ssimu sibeera mugundi kubanga kankaka obujjajja bwaffe bwagegera. Abasawo b'ekinnansi bakoze ebintu ng'olina omusawo yasamira mu kika kyo ng'ewamu waliyo essabo ogenda kufa bw'otajja wange ojja kukola bwoti ojja kufa lubaale ajja kukulumba. Lubaale taliiwo kutta bantu bassebo ne bannyabo lubaale taliiwo kusanyawo bantu. Ebyo ebigamba abasawo b'ekinnansi bye mukozesa bye biremeza n'abantu okusamira. Kati omwana awuli akugambye nti nze jjajja nebeeredde Bulaaya eyo gye mbadde embeera y'eri si yeyeeno ensi mukulaakulana kwayo si kwe kweno aze alina ebintu by'ayagala okumanya naye okimanyi nti bw'aba alina gw'ayagala okumanyako nga bw'alina kamera ye yasooka muga nti nsasula abasinga n'okulinnya ewuwe
amugampayo sente kakati nze Jumbo mpe sente ogenda kumpa mmeka byozo okunfuna mugo obitwala nze ebigambo n'okubitunda sibikola ki sibitunda kankaka okunkyaza ku TMO nkugambe nti mala kunsasula ati abalala babeera n'okugamba agamba najja nasayininga bwakutegera nti olinamu amagezi ago omuntu agamba Jumba copyright yange nga sayininga etteeka nti bwe nkukwata ngo n'ebigambo bya Jumba ebyo byani byange copyright yatufuukira copyright kakati banaye n'otunuulira nti ensi yaffe gyetuuse omuntu ng'oli bwajja nagandi mba Bulaaya gwe tegeera ebbanga lyakulidde mu mawanga ago ojja kutuuka kati olwaleero tolabe nga n'olulimi njogera lugonvu kubanga oluusi lwenna ayogera biri oluusi tajja kuwulira byenkola ki byeŋŋamba ate tugenda kuddayo twogere ku kubaawo kw'ensi eno yatandika etya yakola etya kakati bassebo ne bannyabo mulekeraawo okutunda obuwangwa bwammwe njagala kubeera nga mpumbawumba ekitundu kyange nga tonawumbawumba njagala kati olaba musajja mukulu oyo tiyalinnye ennyonyi gwe kyogamba gye yayise n'okutambula mu Uganda yabadde takozesa sente of course tewaliyo nnyonyi yangambye nti ennyonyi yajjidde mu yiye okulondamu naga nti Jumba njagala obuulire ku bantu abali eyo obabuulire tukutte tutya obuwangwa bwange ogwo tiguba mukisa yayise eri yonna mpaka mukirowooza ate mukirowooza wajjudde abantu okitegedde kakati bassebo ne bannyabo mmwe abasawo b'ekinnansi mwe bajjajja babana muyiga okuwa abantu ekitiibwa muyimirira noga tontunuza mu kamera nze lubaale wange tagenda ku kamera kati gwe kyoganze Jumba ayogera nze lubaale kati nze kawumpuli bassebo ne bannyabo nze Sewamala kati nze Mukasa oba nze Lubowa muyiga okukola ebintu ebyo ebigwanidde mu bujjajja tulongoose obujjajja bwaffe abantu babwagale era nze kankubuulire gwe kankaka nkoola bakabona bannabbona abasawo b'ekinnansi abalokole abakatuliki abasiraamu ng'owoola abo abalwadde abantu abatalina mwasirizi nga temuyina ddembe mujje gye tuli mujje tuyingireko ffenna omwaka mu nkola yonna va ku biri ebyogenda mu kanisa n'ogenda n'eminwe gya bogoya n'amazzi n'essuwani y'emmere nti ya $5. Abantu baguze ente zaabwe baguze embuzi zaabwe baguze enkoko zaabwe era mwe mugenda ozirya zigenda kukola bijjulo eri waliyo akatambaala kakugula emmere si yakugula kankaka babirayo biki okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 abantu bagenda kuba bali ekyemisana n'ekyeggulo nze kankaka bw'olisanga bazzukulu bange nze situndda mmere nti omuntu yazze wange n'atalya ate kati olugubira jjajja w'abaana kyatawa bazzukulu kyakulya mazima kitegeeza nti Katonda aba yakuyamba okusenga naye nga gwasenga totegeera mazima okitegedde bulungi abantu bajja kulya abantu banoonye entambula tuyise buli muntu nga bw'ali mu busobozi bwe bwonna bw'asobola naawe alina obusobozi busobola tukwatira ku lw'entegeka ennungi ekifo kyaffe si kinene nnyo ate si kifunda nnyo tujja kibeeramu kubanga tugenda kukola mikolo njagala okubuuza jjajja Jumba aliko maama kulannama aliko ekitundu ekyo era ne bwe nayingira mu nnyumba ya Sewamala nalaba ekitundu watula maama kulannama watula era n'ekibuzo era kubuza atambula nti nawulira bwe bayingira eri bagamba ate abakazi mutudde si wammwe mutuule eno wano waliwo management eyawula abasajja n'empisa ze bajja nazo ne baconcentratinge ku ekyo kubanga jakuwayo ekyokulabirako bw'ogenda mu nkuuka ku makyanga yabadde yaggulu kyosanga mu lubiri lwa Ssaabasajja osangayo bupiira kyogere bugali mpitawa bubeereeyo bw'oyita abantu bamalire wano omwaka wanaabeerawo oda etali yabikolwa nga byempulira walala andi kasooke nkubuulire abaami bajja kutya bakyala babo balitumalako omwaka eno abantu tumala banaaza ekyo kyekisooka ewaffe wabaayo bwetowaze ewaffe wabeerayo bwerende nakugambye nti ekintu kyensinga okukyawa mu bulamu bwange ye muntu omwenzi
oyo sikwatagana naye gwe kankaka bukyanga obeerawo ebbanga eryo lyonna lyonna kubanga kankaka kati sebamanyidde emyaka 14 nga tuli ffenna bave ku bino bye batulaba kutyemuko naye kankaka ebbanga lyonna lyondabidde gwe wali ompuliddeko nti Jumba yakwanye gundi obulamu bwo ti anamusisinkanyeko wanne girlfriend ati nali nebuuza abasawo abalala kyobawukanako kubanga ewaabwe luba lubiri lwa abantu baabwe kati osanga abakazi olaba mu kifo kino kyonna omusanga alinamu abakazi bana nagamba gwe bw'obeera musawo wa kinnansi naye nga weebaka ku muzzukulu wo olunaku ne bwe luba lumu ne bw'oba wamukuba kabina kwolwo watandikirawo okubeera omukafiiri era lubaaliwa walimu obukko alimu obusobe buli wawulira nga omusawo w'ekinnansi nga yagadde ku muzzukulu we omuzzukulu aba mu trouble n'omusawo abeera muki kakati gwe omwezi sebo taata tojja mama tojja abantu mbadde ndowooza bajja kujjula bekwasebiranga bagenda mu birala mujja kwetunda nga mugenze nga muvudde wano basabo ne banyabo mujja ate oba ne bwojja n'omukazi ng'omukazi wo yennyini nnyini ate wano muba muyina w'amaka wano muba mumaze kusabaani jajja ate oba nange Jumba lubo aligaweesa amaka gange ne Sengakula Namagali Mwakulait Ntebe wano tuli mu lubiri olulimu omusajja omukulu Kabaka Bulamu Sewamala Musoke ye nannyini lubiri luliwa wano omuntu tayinza kuwasizaawo era bw'osindika mukazi wo mu buwangwa n'ennono yate naawe ebyobuwangwa obimanyi oli omusanze ku kyoto yeesibye ekikoyi kye omukyala azze n'ekikoyi kye kubanga gwe omukyala ayambadde empale zino ngege ya kankaka bweri munnange totawaane n'owa Kabaka patura tojja sikini tight mama tojja teekako ekikoyi legingi ebyo byonna mbadde sibyogedde teekako ekikoyi weesibeeko omukyala bw'oba osobola gomesi oba ekiteeteeyo ekiwanvu kale yambala bulungi kubanga eno jojja tojja kukwana tojja kulaba kabina bw'oba olina empisa zembi byebyo Mukama Katonda byagenda okujjako zirekeeyo eyo kankaka nze kye neemanyiko ndi musajja wa mpisa ekitundu ekyo nze sirabanga n'akapiira n'okasanga wano olubiri oba togenze lunazi sente 7 ye bakusonyiwa n'okasanga wano gw'olinawo ekifo kyonna ky'olabawo nga kiseguusi nga kiraga obwenzi tikisoboka basebo ne banyabo era mbeegayiridde omusajja omukulu bamweyana waali bakasajja weebali naye gwe alowooza nti ogenda kusanga ku kyoto ky'abamweyana osangeko enjaga wa 0.0 ffe tuli bantu abalambulukufu abali mu nnono muwuzi ne muki ne mu lukoba omanye ekitundu ekyo nkireese nga ye message enaagenda ew'omusajja oyo abuba nga mukyala wa mugambye nti njagala genda mu buwangwa n'ennono tandika omwaka omupya omwaka omukazi ngutandike n'okwetereeza butereevu oyo nno ng'alibuuza mukazi we nti owaayo olagawo eyo bagambye nga 31 mpaka nga 1 ogenda mu biki eyo nenkireetera n'omusajja ajja okulimba nti ŋŋenda gindi nga naye agamba n'omulala nti kankusisinkane ewa Jumba twerabire eyo naye akitegeere nti ate ekyo kinaaba kirala so message eyo gituusizza bulungi kati olaba kyobadde oyogera ku Sengakula Namagali omuntu abadde agenda ekigo n'anaaba ekyogo kya $1,500,000 oba 16 oba $10,000 Naalongo w'olubiri luno Sengakula Namagali agenda kubeerawo okuva nga ennaku z'omwezi 29 ng'anaaza abakyala ewaffe mu buwangwa n'ennono omusajja tokkirizibwa kunaaza mukazi kankaka bulijjo ekyo si kikugamba omusajja tokkirizibwa kunaaza mukazi kantegeere ekintu omusajja tokkirizibwa kutunula ku bwerere bwa mukyala kantegeere kye bayita okunaaza n'okwambulula omusajja takkirizibwa kwambulula mukazi ate olubiri lubeeramu Naalongo gwe wennyini oŋŋambye nti ebiwuwalaba bimeka nalaba bibiri ebyabasaalongo
n'ebyabannaalongo kakati gweokwata otya ku mukazi wa kankaka olaba obwerere bwe ng'ate bannaalongo mwe bali mu lubiri bakolamu mulimu ki mazima bannaalongo abo bali mu lubiri bakolamu mulimu ki kakati omuntu gwe tuyita olwaleero gwe mukisa era senga kula namajja kuba atudde ku kyogo ky'abakyala kuva nga 29 nange nga ntudde ku kyogo ky'abaani ky'abasaalongo okitegedde bulungi nnyo era nga tukola ebintu byaffe gwe bw'oba olina lugabireyo jangu nayo tangira oba okkirize kwolwo tutambuzeeko ebigere tubeera mu bigere era olaba tuli mugezaako okuteekateeka olubiri lusobole okufaanana nga bwe luli lukola ki nga bwe lulina okufaanana kwaya ejja kubaayo enteekateeka yonna eŋŋoma emyoyo gy'abajjajja tujja giyita enteekateeka yonna tugikola bulungi kwega twagala bajjajja batuyingiza omwaka njagala okusembayo nga nkubuuza era nga kyekibuuzo kijja okuggalawo okweteekerateekera okumalako omwaka waliwo omuntu eyali agadde okwebuuza mu ye nga tannaba kujja abantu balina ebizibu abantu baagala okweteekateeka abantu balina obwagazi abantu baagala nnyo okwebuuza nga tannajja mu kifo kale nno ndowooza bategeeze omuntu akwebuuzaako atya oba ayongera atya okumanya ng'oggyeko ze byesibuuziza mu vidiyo eno n'omutegeeza kikyalina okukola kakati okutwaliza awamu nakugambye nti ekyenjawulo kye tugenda okuba nakyo bajjajja abo boolaba abakugu bonna tugenda kuba nabo wano si nze nzekka agenda okuyingiza abantu omwaka kankaka wabula e Masaka bw'oba omanyiyo abakugu bagenda kubeera wano ewalusi wabaayo abakugu bagenda kubeera wano Naalongo Mirinze tugenda kubeera naye Senga Kulanama tugenda kubeera naye Jjajja Lugayaavu tugenda n'abalala bonna gwe bwomanyi bakabona ne bannabona bonna bagenda naye tibagenda kubeerawo kwogeramu ng'akabona Kigundu gwe tusindika ntigenda ku misoyo ekyoto oyo Wangabi yaloosebwa ati genda mukoleko kwegamba abantu bonna saavisi bagenda kugisanga wano si kusaba kabona wabula nze mbategekedde oteekateeka wakiise kuteeka myaliro emyoyo egyo omusanvu emyaliro egyo egyaguludde Namugereka tugiteekeddeteekedde abaki abantu ate titukomye ku ekyo ensawo z'eddagala abo abeetaaga nti njagala kunaabako kwegamba tutegese mu ntegeke y'enjawulo kankaka ekibonyaabonya abantu n'okutukyawa abantu babonaabona abantu bagenze mu masabo tebawona abantu owulira complain buli omu gy'alina jjajja otuyita naye abasawo kye batukola jjajja otugamba naye abasawo batuli bubi okitegedde bulungi abantu baffe abali e Bulaaya abali mu mawanga ago abali mu mawanga ga Buwalabu jjajja munnange batutulugunya bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubawa babukwata ku bajjajja batukuuma ffenna bannange nnina obugambo bwe ŋŋenda nze okubagamba babukwata ku bajjajja batuyamba ffenneeyo sibalimba nazze kusuuta kubiita nabo bakitegeere ibye batukolera eno tusiima ffe abazzukulu emirimu gye bakola mirungi giyamba ffe ng'abantu bawanirira tulema okuyuga tukume nze nkakasa obulungi bwabwe mwakitalo okusinga byonna mugeraageranye ku kinze nga siraba kisinga mwebale bajja